Chosen Becky ono ye yali atya. Briefly, tell us about yourself. Chosen Becky linnya lyange lya stage naye nga bampita kukkiriza Rebecca. Ndi mukyala mulokole era agamanya g'abalokole bagamanyi. Kukkiriza Rebecca? Ndi musiraamu kati njagala kumanya. Kukkiriza Rebecca nga bw'ogambye nti g'abalokole. Gategeeza ki? Kukkiriza kiri erinnya liri direct litegeeza kukkiriza. Faith. Abalokole kale ngamba abalokole abaatuzaala ffe baatunuliranga situation gye balimu ebiseera ebisinga bwe batumira abaana amannya. Waliwo abaana be bayita Kisaakye nga Mukama abadde wa kisa gye bali. Waliwo be bayita Mwesigwa nga Mukama abadde mwesigwa. Waliwo be bayita Kuganja nga Mukama abadde wa kuganja gye bali. So nze bampita kukkiriza kubanga banzalira mu mbeera ey'okukkiriza Katonda. Kale obulokole obwogeddeko n'embeera ewaka background yo twali tuli awo mwana wattu omwaka oguwedde akayimba ka Byabangi ne kajja ne katugwamu ne tulaba omwana eyajja omukyala eyajja mu industry eno n'otukwata by surprise ndowooza era kyekigambo ekituufu kyenyinza okukozesa oluyimba ne luyitawo ne tulowooza nti oyinza okufaananako abayimbi abalala agenda okukuba oluyimba lumuzitoweko wabulewo hiiti eyinza okuddako. But still era tuyinza okugamba nti era kale kisima ng'era abasinga ati kisima era mwana wattu kyamugwiridde bankuza najja. But before that, background yo joining this music industry ani oyo akuzuula n'amanyira ddala nti omwana ono ddala asobola okuyimba era n'akukkiririzaamu n'akutwala ku microphone olugendo lwawe lutandika luti? Nali ku ssomero stories nali nziwaddeko abantu bazimanyi. Then waliwo omusajja bamuyita Mr. Kirangwa yajja atunda ebizigo bye bya Nick ng'agenda mu masomero kati nga oyimba n'abakuwa ekizigo promotions ezo abantu bazimanyi. So bwe nayimba yanjagala n'angamba oyimba bulungi nina kuteekamu ssente ng'omaze senior 4. Yes, bwe kyali bwe namaliriza n'antwala MPG ewali factory ye n'anteekamu ssente ne tugula olimba ku Miss Henry baluyita Byabangi bwe lwasooka. Ne tulukuba Katonda n'atuyamba twalukolera wa Croch Miss Henry n'awandika olala baluyita Bankuza ne tulukolera wa Nesim. Yes, nawe ne lutambula. Yeah. So olugendo lwe lutandikira industry y'okuyimba n'ogiyingira. Background ye waka abazadde bo baki welcoming abaana abawala mutera okufuna mu hard time naddala mu convincing abazadde nti nina ekintu kyenjagala ddala n'okimuguza n'akigulirawo. Kyali kitya gwe ku sayidi yo? Ekyabazadde tebali balina buzibu osanga naye olw'okuba nti balokole. Music amanyikiddwa nga music wensi wa staan mu balokole. So kyasooka ne kitabayisa balungi but because nti nali maze senior 4 nga tewali ssente za A-level mu bazadde n'ekirala bwe natandikirawo yimba Byabangi Katonda yannyamba n'empulikika buli wamu. So bwe yampuliranga ku radio bambi n'alabanga maybe Katonda ayinza otuyamba ne tutambula obulungi. So olw'okuba nti yalina kyakukola of course yalina kukkiriza. Banja kale kyali kyewuunyo kaŋŋambe kubanga najja mangu nnyo abantu kye batasuubira ate ekyewuunyisa saakyuka nga nze omuntu nga bw'ogamba nti omuntu yadda naye yayeruse yafuuse muzungu biki yageze nno nasigala nga bwendi kati nga buli andaba yeewuunya naye omanye ekintu oba tokimanyi era tekikugenda nnyo mu birowoozo saabitegeeranga nnyo ge mazima. Nja kugamba nti industry ngitegedde kati wano we nnyinza okuweera challenges na biki ate era nabyo nga si bingi biri awo kubanga Mukama yampa ekisa n'embeera nga buli wenzira mu bantu abatuufu abanjagala abanfaako. Omanyi abo abantu abafuna ebizibu bayinza okuba nga beesambulira kale nga bw'ogamba nti beeyingirira mu industry ne bayingira mu kintu be bayinza okugamba nti challenges bafunye ennene naye nze siina nnyo we ngenze nti bannaye nze ntambudde wano nedda badde mu ddembe. Kino kyamaanyi naye njagala kusinga kumanya okikoze otya okubanga gwasigadde gw'omu. Njagala nnyo okwagala okumanya your outside life etali ya Chosen Becky agenda njagala kati Chosen Becky ogwe nsobola okusanga ku dduuka ng'alina airtime gwagula n'ebirala. How do you react to those people? Ffe gye tutambulira eyo oyinza nze bw'otambula nange ku luguudo
for example kati nga mu Jinja omwo bw'otambula nange ku luguudo we twalitambulidde eddakiika 5 tuyinza otambulirawo eddakiika 10 for reasons you can also know nti yo Alpha wa TV olina okusigalawo babuuzeeko hayi ate bakumanyi obeera kati wabeera ne Chosen Becky bayinza okwagala okukubuuza nti owa mpozi wamma Chosen yagamba oyo n'akikubuuza waliwo omulala yakulaa ne Chameleone naye n'ayagala okukubuuza ekikye kati gwe bano abantu perception yaabwe gy'oli reaction yaabwe gy'oli ebadde etya okuviira ddala ku muntu nga ggwe ow'amaanyi mu industry eno right now. Abantu kale si chovola bambe nina abantu bembeera nabo sisaagenda ku dduuka ngenze gula chapati awe vanjirya naye sisobola kubanga bw'ogenda mu bantu nze ndi muntu nga Becky nze ng'omuntu nsobola obanga nina ensonyi lemise nti mu bantu abangi nina engeri gyenkola ki gyentunulamu sibeerawo nti ndi musanyufu oba nkuba olwali ate nga faani aba agenda kiraba bubi agambe lwaki Becky yeeraza aba kiyita kweraga naye nga ze mbeeraazo kati nze mu bulamu obw'abantu sitambula kyekinnyambi sitambula nnyo ntambule weetaagisa wemanyi nti awo nja kusobola okumanagingawo bwe nsanga abantu we bati ngenda kusobola okuseka obukola bwe nti yeah. Okay. Switching from Nick okudda mu management obwedda oyina subject eyo gy'oteekawo eya wava mu Nick olina wooli people could be still associating ne management maybe enkadde to some point nga bo balowooza gy'obadde okyali a clear view saawa eno omuntu ayinza okwagala Chosen Becky management ki gy'olimu era nayo experience eri etya nayo right now kuba kati wagwa mu balungi abaakuleeta oli mu balungi abakuliko right now but management kyeyo gy'olimu empya essaawa eno omuntu gy'abadde tamanyi. Ndi mu management bagiyita The Hairs Music Factory. Yes. Abo abamu bagimanyi kimanyi abalala tebagimanyi naye nga yeyo gye ndimu nina bakama bange abamanaginga buli omu mu kiti kye. Kale bannange tuli mu kunyumya ne Chosen Becky she's really glad era nga bw'omuwulidde humbled so much okuba nti y'omu ku abadde batannaba kufuna bizibu nnyo mu music industry eno olw'ensonga nti management zizze zimukwatirako okuviira ddala ku Nick gye yagwamu paka essaawa eno The Hairs Family Music Factory The Hairs Music Factory gyalimu right now bebadde bagezaako mutambuliza nabamulizaako ku ndongo yeeno n'okwongera naawe mukutuusaako era naffe mwana wattu si gwe twatuukiridde The Hairs Music Factory be twatuukiridde abakulu ne batuwa appointment eno era omukyala ne tusobola okumufuna olunaku olwaleero. Talking about your music ennyimba zonna bankuza byabangi ne Henry ky'osaba alibaani ogenza okyusakyusa mu style owulira bankuza style ndala byabangi style ndala alibaani style ndala ky'osaba style ndala and the recent one naye eringa oba endala oba yo yeyagala okufaananamu generally ki entuufu style ki entuufu Chosen Becky gy'akuba. Style yange etegeerekeka however kale kaŋŋambe gye nasookera management yange teyayagala muyimbi agenda ati baleeta omuyimbi nga baagala akakasa eggwanga omuyimbi akakasa with vocal nti nakuba Kasavu Kanyama byabanjiza slow oluyimba lugenda slow naye ati si nnyo nenzizaako bankuza style edigida nenzizaako alibaani so they wanted to prove people nti Becky is a real vocalist like akuba byonna kati nenzija eno kati omanyi bw'oyimba naye n'omala ne weezuula woogwa kati management gye ndimu yazuula Becky yani kwe kuleeta ky'osaba n'olupya baloope eyo style yange mwendi entuufu eyo yentuufu. Okay. Bw'ogenda ku microphone experience yo double kick wano wetuli producer kimutwalira bbanga ky'okugamba nti kati eno project gye twakoze ne Chosen Becky ewedde waliwo omuyimbi omu gwe mmanyi baŋŋamba nti kitwalanga mwezi naye nga nomwana wattu arecording ate ebintu bye bitali bya live
zineza buli balina okugattawo akantu nti akala ako katukaganye naye tujja kudda enkya tukagattewo ako kaki kagguke bulungi nga bwe twagala but for Chesen Becky nga ggwe ne project oluusi bagikuwandiikidde bakuwadde tetubala moment ya demo naye your real time of recording how long does it take kuggwe nga gwe munne bagamba nti kati producer nagaa kati ebisigadde bindekere gwe ekyo kiwedde nze we bampa demo in 2 days nsobola oba nga ngikutte then studio of course eba ya lunaku lumu ate nga si full day it can be kuva kusanga ku myezi ekawungezi paka saa 6 ogw'ekiro. That is so fast ekitegeeza ekintu kino si kyakugwira bugwizi basaba ne bannyabo omwana wuno muwulidde kuba kati bwe mbeera nina abantu bange bali okkiririza nina ebintu bibiri I get so many artists nenkibabuuza ndowooza era naawe nja kukozesa chance eno nkikubuuze ku talent ne luck ekisima n'ekitone music industry banga liwaaka malamu eyaffe gye tulina golowooza ki ekikola ekisima n'ekitone byombi bisobola okukola naye okusinga ekisima mu Uganda bwe yatuuse kisima kye kiyisaawo because abaana bangi abalina talent bangi nnyo naye abasinga bali mu music because of omukisa favor y'abantu abaagala otunula music wa Uganda nga waliwo omuyimbi gw'olaba wansi nga yeyali badde ali ku top naye ng'ali ku top you can't believe nti yaliko nga si ddoboozi nga si talent naye nga just alina favor. So Uganda twesigamye nnyo ku kisima kyekiri mu tutambuza right now tuyinawo ko I will not ask you to mention names but I need a yes or no right now mu Uganda tuyinawo ko abaliwo ku kisima webali of course however you won't mention names yes I can't naye webali naye ekintu kya music naye Katonda alina engeri gye yakikolamu nti newoba tomanyi gy'okoma okiyita mu booti yazi mu myaka oyiga ate n'obeera ng'omanyi ogwawa bibiri nze sigenda mukama nsaasire naye nga kyemmanyi nze ndi talented ate abantu banjagala abantu bampa amatu abantu bannindirira abantu banjagala siiri wa kabisi oba nti ki naye omuntu wala Becky agamba maama Becky okitegeera so that is the favor obadde oludde otuufu olumizayo akayimba netulowooza Chezeni waffe ddala kiki ekyamutuukako industry yammwe gye mulimu teggwamu kuloga nkakasa naawe wali okiwuliddeko nti emiti giri mu kuyimba enkokola ziri mu kuyimba byonna ebyo biri mu saidi yammwe eyo was it just a strategy ebbanga libadde ng'eri baddewo keddene nnyo oddemu otuwe oluyimba luno kibadde kitya what really happened ekyokulwawo okutta ekisooka tubadde tukola music omulungi ekyokubiri music mwangu naye ate si mwangu yeetaaga okulowooleza ennyo ate n'okukolako ennyo kati tubadde tukyalina bye tuzimba because nze nga Becky nagenda okujja mu management yange empya nga ndi mwana nga siina kye nnina so management yange badde ino sooka okuzimba ekintu kye bayita Becky n'afuuka omuyimbi Becky omuntu gwasinkana n'agamba yes oye Becky yes however ne music ebadde tubadde tukola n'ekirala tetwagadde nnyo ndowooza twagadde tutambule twagadde nnyo kintu kijje nga olw'okuba nti tulina kuta tuta ekintu ekitawoomere bantu so twasooka ne tulindamu tusobole okuta music omulungi ananyumira abantu so in other words obadde osirisemu naye ng'orecordinga ng'olina music so kati otandise tuteerako lumu era kati tewagenda bakuzikiza kubanga music ajjudde ate buli kimu kyaggwa dda videos audios byonna weebiri so kati kufulumya na kupromotinga kale videos n'ebirala byonna Becky bwe mbadde njogera simanyi oba okkiriziganya nange abayimbi abakyala batono nnyo mu industry yaffe okugeraageranya ku bayimbi abaami naddala wano ewaffe e Uganda gwe in your view simanyi oba wali okigenderedde n'okiraba oba nze akikutaddemu kati naawe otandise okirowoozaako nti ddala muli batono but for starters why do you think what do you think olowooza abayimbi abakyala mubadde mukyali batono nnyo mu industry yaffe
Mbadde sikyegenderezanga naye mwattu kyaka kituufu. Nze ensonga gye ndaba si kyangu okujja n'okola ki n'ovaayo. Abasajja ekibabeezeza abangi mu industry bapambanyi. Yaagwe wabi n'ewalungi n'agamba nze nina okukikuba. Ovuki abawala bambi batendewalirwa. Bajja abaana abayimba obulungi naye oluusi ne bava ku mulamwa. Oluusi bw'agwa mu bizibu omuwala yeekyafa, abawala twekyawa mangu. Bw'ogwa mu kizibu bikutama byonna, buli ky'obadde ozimba ne kikutama n'okivaamu. So ensonga lwaki abawala be basinga, ate n'abawala abali bwe weegendereza bayina strong management eri emabega waabwe bakwatiridde bweti. Because singa si yo era nabo ojja balaba nga bavudde ku mulamwa. So kati omuyimbi omukyala yali badde at least ayambibwako si ng'alina management eyimiridde nnyo. Okay, for your little time you've been in the industry, okubye ebivulu nkakasa mulimu ebinene bingi oba kale n'ebitono naye byonna bibeera bivulu kuba buli ategeka aba amanyi agenda kufuna oyo gwe kiba kiganya okutaaninga kye tuyinza oyita ekitono. What is that memorable moment gye wali obaddeko naye n'ogaa nti Alpha ninako we nali mbadde n'ennyimba naye ne mpulira muli ne neebuuza nti oba lwakubaawo lwaki nagenze n'ennyimba nga waliwo akantu akakutiizingamu akakwata off guard n'otakategeera naye n'okakavaring up olunaku ne luggwa naye ka moment ako ekifo oyinza obutakitugamba ne moment kyeyo. Kati ebyo tebibula ku show. Sijja kugamba shame oba bbiri nnyingi. Waliwo ogenda ku stage omuntu najja omusajja bafandi bambi baagala nnyo zina naffe. Kyokka naawe oli muntu oluusi otya okutigaatiga olw'okuba yaba ayagala kunyumirwa. Anomugamba nedda mukwano tonnyiga zinira wali ebbali. N'akuvuma ekigambo oba n'akusuna. Nga tosobola kwogera nti wuuna nsuna, tosobola kyogera naye ng'olina kamera n'omukuba eriiso ate eri bafani bakwagala obatunulira oyimbe. Shi endala osobola okuba ng'oyimba kyali kintu seekeera, byali bintu seekeebi. Omuntu n'akwata akacupa oli nga yanywedde omwenge gwe nga byamutamye oba ng'alina omulala gw'abadde ayagala kubanga ffenna tetulina bafaani be bamu, buli omu alina gwawagira. N'akwata akacupa n'akakukasukira. Bw'akasukira akacupa n'ono abadde akwagala asobola okuwoggana, basobola okuva ku mulamwa bonna. N'owulira ng'ensi ekutamye n'ogamba kale because omuntu ogenda ku stage ogenda oyagala. Tewali muyimbi agenda ku stage munze kangende nsanyusa abantu ng'abantu we balowooza. Naawe oba onyumirwa kyokola ng'oyagala musanyukire wamu. Lwakuba abantu bakitwala mbu olw'okuba omuyimbi aba asasuddwa olina ogenda ku stage n'obazinira, abamu tebasasula ba promoter tukaye n'agamba sina ssente. But because bali bafaani bo ng'olina okugenda n'oyimba n'obasanyusa. Kati omuntu akuba eccupa, akuba akacupa ne kagwa ne audience badde kwagala neewoggana n'ojjula ng'oyagala okkaabira ku stage n'obatunuulira n'ogana ne mbutuufu tebamanyi nti nange njagala. Oluusi olina pain gy'olimu tebakusasudde ne bagamba tebamanyi nti sifunye ssente ate nze ntaddemu ez'amafuta because toyinza kutambula nga muntu wa bulijjo ogendera mu taxi, olina kufuna mmotoka n'ogenda naye ng'abantu tebakitegedde n'onyigirizibwa naye for the sake of your talent n'ogamba kireke. Kale ku stage bw'oweebwa chance n'ogaana kati stage yiyo tandika okuba abantu music oyinza bakubira bbanga ki period ki gy'oyinza okubira n'ogamba nti nze bampayo hours zange 2 zimmala zozo nsobola oziggusa nga nze chosen Becky liyinza beera bbanga ki ku stage okwo ng'operforming. Kale kisinziira kubanga abantu munaye babuzaabuza. Abantu bakwagala nnyo olwe ku stage naye ate bakukyawa nnyo ng'oluddeko. Omuyimbi yenna asobola okuyimba ebbanga ly'ayagala kubanga teri kisinga kunyuma nga kusanyusa abantu, kuyimbira abantu nga basanyuka ne bagamba osulawo. Naye abantu olinnya ku stage n'olaba nga basanyuse n'ogamba kankaddemu tukaddemu, abasatu ne bagamba n'abaganye n'okiwulira naye n'ogamba kankaddemu because bambi basanyuse. Naye ate mu kuddamu ne batandika okugamba vaayo n'ovaayo, kirekera omuntu okuyimba essaawa entono. Naye nga abantu singa baba happy nga bakwagala olaba banyumirwa bakufuuwa ssente
nze nsobola oyimba essaawa zonna ze baagala. Okay, njagala with all due respect oweeyo ekivulu kimu credit ng'ekivulu ekyo wagenda n'okikuba nodda mu mmotoka n'ogaali nti bannaye bano bannyumidde bakino kyo bukyanga nkuba oba naawe kale mu mutima gwo muli ng'olina ekyo ekivulu kyo enteekateeka eyinza okuba teyali yakabi oba naye nga ggwe bambi bwe wali ku stage vibe gye wafuna at that time yali amaanyi nnyo era abantu abo on national television obeebalize ddala ati banaye abantu bange ab'esayidi eyo ate mu mwanda gw'okwagala kw'amaanyi. Sijalekayo bantu bange ba Masaka wadde nga n'aba buli wamu sibasosola bonna banjagala naye omwaka guno nga gutandika oba enkuuka eba ya mwaka nga gutandika twagenda ku nkuuka nafukamira ne nebaza Kabaka olw'okwagala Buddu naye nalaba abantu bange ab'e Masaka nga in fact nalabanga najula n'okukaaba nga ndaba abantu bafa nga bwe badda sayidi eno bagenda bonna abagwa ne bagwa be basota naye nga ssanyu because balaba omwana w'e Buddu. Bannange abantu bange ab'e Masaka buli kivulu kye babaamu ne baba bataano because bawoggana naddala ab'e Buddu anti era ne baba bataano ne bawoggana basaanikira ekikumi ekitakwagala. Yes, credit njiwa ebivulu byonna ebibeera mu bannamasaka n'abatabaamu naye okusinga enkuuka eyo yankaabya ne ŋŋamba abantu mbalabye ng'abafa abantu mbalabye ng'abagwa nava ne ku stage naye nga nninga atayagala navaako sigenderedde nga just ekiseera ekivaako naye ng'abantu baawoggana abantu banjagala okuva we nalinnya ku stage paka we navaako. Nga tunaatera omaliriza role model gwe muno mu industry gwetunula n'ogamba nti naye omuntu ono nga sinaba kugijjamu nakati ne bwendimu at least ye mu appreciatinga bonna yes tubakkiriza nti kuba hasobola okuyimba si nnyangu naddala n'okufuna oluyimba ne lubeera lw'amaanyi abantu ne bakutegeera but bantu kyabo tuyinza n'okuba tetumumanyi naye nga gwe mwana wattu nno yakuyimbira gwe muli gwokkiriza nti ddala oyo yannyimbira. Who is that person? Era kyengenda osooka okugamba abantu bonna bayimba muziki buli omu ayimba mu ttuluba lye naye okuva buto bwange siri kirumamu ne bwe ndiba nkaddiye njagala nnyo Irene Namubiru segomba namulaba kuba nyinza omulaba n'enfa olw'essanyu namwagala ye muntu annyimbira ne ŋŋamba yes ayina talent omuntu simanyi nawe nyinza munnyonnyola naye yeyeka ne David Lutalo those two people lwakuba nti David musajja okitegeera naye era naye annyimbira ne ŋŋamba yes tulina talent mu Uganda. Yes naye nga Irene I salute you yonna gy'ali nkimanyi wadde simu meeting angako nkiplaninga everyday mu meeting naye simanyi lwaki nemererwa naye ntya no mu meetinga kubanga nyinza mu meetinga nenzirika oba naye nga mwagala nnyo ayina talent era nasabanga obuto bwange bwonna nga sinnafa nina okukolayo collab ne Irene nga sinnafa bwe ndigimala ne bwe ndifa bwofa amiina okwo nno okwagala kw'amaanyi nnyo. Bw'okeera ku makya nga tumaliriza kiki osooka okukola? Bwe nkeera ku makya nga wangazukka bw'oti kiki osookera ddala okukola gwenga? In fact nga nkyalina mbuli manyi okwebaza ku Mukama ne mugamba Mukama webala nkeesezza abantu bafa everyday ne mwebaza olwa family yange we mmala n'ensenya amanyi of course ekisooka ne nnaabako nenzira ku TV kati twatadde oluyimba sirutambuza naye manager aba atambula nenzira ku TV buli TV gye bamala oddukubako nga mukubire nobakubye wano tebannaba tuyambagana so kikyo. Ekiro kiki osembayo okukola gwe nga ggwe omuntu abanogamba kati awo kanneebake ogyeko essaala? Ekiro ebiseera ebisinga ntera oyimba ekiro n'abako makeup wange ne neesiga ebintu byange eby'omu face ne neebakanga akalambo. Okay, bwe mba nkusanze nga weebase naye nga enjala ennuma njagala kulya mmere ki gy'oyinza okunfumbirafumbira awo mangu etakuwa hard time gwe nga ggwe? Nze njagala nnyo okufumba rice omuceere kubanga gwanguwa
ate nga ne kyayi kubanga kyayi omumanyi ow'ennaku zino teekako walipako biki n'ofumba ne kyayi oyo era nze njala tennuma waka ne waba tewali muntu omuceere ogumpa gwokka nga tekulimba n'omuceere nkuweerako mukene bannaye obonzise so oyagala mbadde njagala ebyo ebitakuwa hard time so muceere ne mukene ne kyayi nga biri awo okay bwe tubeera saawa eno era omuntu ayinza okwagala okumanya munnange nti Becky alinga Becky yekka oba tulinayo erinnya lya mwami gundi lye tugenda omwongerako maaso awo nga tannaba kwekyanga kwanjula nga tekunnatuuka yekyanga afuneyo omulala. Nze abantu mbagamba buli wenkola interview nti obulamu bw'omuyimbi buba bulamu bwansi. Nsonga lwaki ebiseera ebisinga batuyita star because bakutunulako bangi abakwegomba kyokola kiina abalala b'ekisika balina okikola. Kati nze Becky teluyinza kutya ku makya nenkyaza bukikyaza musajja wa Kabannamawulire ne mutamanya. Era nja kuba ndi awo nga tuyimiridde mu kasonda Alojja otugweko amawulire gatuuse. So mbagamba nze ndi mulokole. Yes. Sisobola kukola kintu kitaweesa bazadde bange kitiibwa, kitaweesa kanisa kitiibwa kubanga ndi yeekaalu ya Mukama etuulamu Mwoyo Mutukuvu. Nina okukola ekintu nga ntunuulidde kanisa etunudde etya bazadde bange ne baganda bange abatono abo abanjagala. Kati we kinaaba nga kiseera kituuse sijja bba kweka. Nja balaga omwami twanjule abantu bamanye n'abaninamu essuubi. Nabo bakimanyire ddala. Bamukulu ya ledi abo. Nange oliba obase. Kale ate era mu ngeri y'emu right now for the year 2019 nyinza obutaddamu kulaba not because nti oba ngenda kufa oba ogenda kufa but ekyo tetuyinza kibuusa maaso. Nnyimba ki gwe ze waakalabeeza akakukolera nnyimba nga 2 oba 3 kale nkuwadde entono zoyinza okumbulira nga si zizo gwe zoowulidde for this year 2019 yes ng'ogamba mazima kana akayimba kankoledde guno omwaka nakano nkuwadde ennamba either mpaayo 2 oba 3. It is out olwa David lukubya amawanga n'oluyimba olulala oluyimba nyirabidde we baluyita luyimba lwa Irene kubanga benfolowinga mbafaako nnyo. Alina byoli byendi alina oba gutojjere alina n'oluyimba olulala for this year. There is a new song maybe nze lwantuukako butuusi ku mwoyo. Yes. Ezo 2 zokka. Nina olwokusatu lwa Silver Kyagulanyi baluyita ekisa ekinnondoola. Nolwa mwaka guno. Yes. Following abamaanyi Irene Silver Kyagulanyi kwoteka ne David Lutalo ekizote bannange in no particular order tetuzipanze nti luno namba 1 2 3 wabula according to her zeze nnyimba zagenze awuliriza bayimbi banno muze kigoba golowooza nti kale bayinza oba tebagukola naye nga golowooza nti waliyo omuze abayimbi gwe bayinza okuba nga bakola ogubagaane nti abayimbi guno omuze tuguleke. Abantu begenda okugamba. Ngenda gamba bantu abayimbi mwe muli okay? Tuli okay. Kubanga kiri kufa abayimbi n'abantu. Osobola osanga omuyimbi muntu gwe batema akaso n'alumwa ng'alina obulumi. Omuntu agwa mu buzibu n'akaaba. Naye abantu tebakimanyi. Omuntu akugula essaawa yonna ayagala oseke, munyumirwe, okole n'ekyotalina okukola. Kati bagamba abayimbi beeraga naye nedda tebeeraga. Nga naawe omuntu gwe wenyinza okukusanga ng'onyiize nga toyagala kunyiga n'omuyimbi waabeera ng'alina ebizibu. Kati abantu mikwano tetweraga tewali muyimbi yeeraga. Tewali muyimbi yeeraga naye naffe tuli bantu. Omuntu omutegera ate omuntu ayagala omuntu tamwagala mu bulungi. Amwagala mu buli mbeera nti ne bwe naasanga Becky namusanga luli teyanziramu nambi alayika yalina ebizibu naye osigale ng'onjagala. Abayimbi bali perfect, bali loving. Sina muyimbi yali ampisiza bubi. Buli omu akulaba agambe kyojja genda maaso tofaayo ojja kikuba buli omu ayagaliza balina emitima emirungi. Wabula nange kye baaboogerangako nga ndi muto tandise okiraba nti beeraga nange ntandise olaba tiwaliwo wembeera nga nkaaba omuntu najja nga siina gaseka ne mugamba mukwano sooka ondekemu n'anyiiga nti muyisiza bubi. Yes, tewali yeeraga bali perfect. Right. Kale ekisemberayo ddala onyiiga
kye kiyinza okukunyiiza ekikugirako awo nogaa nti ne mwana nze kino bw'okikola kyo kinzijjako. Ebinyiiza tebiva wala, kantu katono kanyiiza omuntu ate mwattu kyolabanga ekirere ne kitanyiiza muntu. Naye nze ekisinga okunyiiza ye omuntu gwe ndabanga mukwano gwange gwe njagala ennyo, kuba nze njagala abantu, njagala buli omu, buli andi okumpi, neesiga mangu abantu. Kati omuntu gwe njagala oba ngamba okunjogerako ebbali oba nina ensobi gye nkoze n'ataŋŋamba nti Becky ejjo wayogedde bubi, n'agenda n'agamba bali nti Becky kyogera bubi, kinnuma nnyo because nze neesiga omuntu era mba mmanyi nga bwe mwagala wanjagala nga bwe ndi free gy'ali naye bw'ali. So mba nsuubira okujja okuŋŋamba nti ejjo wakoze bubi mugambe nsonyiwa. Yes. Kale bassebo ne bannyabo, ndowooza olugendo lwaffe awo we tugenda oddukomya olunaku olwaleero.